Omukaddafa mwe mumukubye tear gas abatuuze bagezaako okukola ekisoboka bataase obulamu bwe bamuteeke mu ambulance eya UPDF ebadde eri okumpi. Abasirikale balabwako naddala omu ng'ayina n'amayinja agaana omukadde ono okwakisesinga ambulance. Abatuuze mwe babadde bamuteeka okusobola okufuna obujjanjabi olwa tear gas amukubiddwa. Tugende mu maaso n'akatambika. Keba mukuwe ogende maaso n'okuba nti naawe okifiiringa ng'afiira mu ngalo zo. Ababagenda maaso n'okuba nti ate bamuleeta bataase obulamu bwa mukadde musazeewo kubasindiikiriza. Abantu bavudde mu mbeera bongedde okuba nti bongera ku busungu already bemusoose okuba nga mubalaga. Omu ku basajja abadde student na mukadde ono, an old woman, asobola okutaasa obulamu bwe akyankalanya omutwe n'atandika okubeera nga yeetooloola. Abasirikale nga bali awo batunula butunuzi. Instead of helping mu kusookera ddala basazeewo kumusindiikiriza. Tuwa akatambika. Omulimo gwalikoleddwa abasawo abali mu ambulance eri awo wennyini na mukadde we bamusudde ku ttaka. Kakati ate abantu ba bulijjo be bakutta akacupa k'amazzi be bali mu kugukola. Ekibuuzo, obulamu bw'abasirikale abatuula mu ambulance era abasawo omulimo gwe baasomerera ogw'okuprotecting obulamu bw'Abannayuganda bagukoze oba beesuuliddeyo gwa nabbanja? Sorry, beesuuliddeyo gwa kigambo kigubuze ne tulaba akati. Police emala efuna ensonyi eraba nti eswala. Abasirikale beegeyamu seconds bakkiriza omukadde ono okumuteeka mu ambulance ya UPDF asooka afuna obujjanjabi. Naye nga seconds z'amaze oba eddakiika z'amaze wansi ku ttaka awo zimala omuntu ali obubi okusobola okuva mu bulamu bw'ensi eno. Now Uganda Police ng'eyita mu mwogezi waayo Kituma Lusoke avuddeyo n'ategeeza nti abantu 7 be bakwatiddwa ku nsonga za processions ezibaddewo. Nsooke nkuwe ku mukulu omwogezi wa police mu ggwanga nga nnyonnyola. Okulaba nti nga security twewala tear gas n'obukuubagano obwo. Naye kyemulina okujjukiramu kirabika waliwo abantu abamu abafunamu mu tear gas ono, especially ba politicians. Ekirungi kirabika waliyo abantu abamu abafunamu mu tear gas ono avuga, most especially abo bannabyabufuzi. My question goes to Afande Lusoke. Bwe kiba nga mwakitegeera mu investigations ze mwakola nti abafuna mu tear gas oyo bannabyabufuzi, why do you give them opportunity? Lwaki mubawo omukisa ogwo ogw'okuganyulwa mu tear gas? Mwagala kututegeeza oba kubuulira nsi nti kituufu mukolagana butereevu ne bannabyabufuzi abo abaagala okufunira mu tear gas ng'obulamu bw'abantu bulumizibwa? Wuliriza ebigambo bya ayogerera muze mbawulira n'okubawulira nga bagamba elections zino kirabika zibowa kubanga teziri mu tear gas. So batusosonkereza nnyo nga security. Batusosenkereza nnyo nga security. Bazze boogera enfunda eziwera nti elections zibowa temuli mu tear gas. Kibuuzo, ko mmwe elections kamuziteekemu vibe nga mutu wa tear gas? Genda ma. Era leero mulabye ebibadde Kawempe
abasirikale baffe bangi babakubya amayinja era abasirikale nga 7 bafunye ebisago by'amaanyi emmotoka zaffe ne bazikuba nga kwe kuli ne ambulance yesu weewaawo tulina betukuteyo kubanga tubadde tulina okukozesaamu ku lyanyi okusobola okukakanya embeera. Awo agambye emmotoka zaabwe zoononeddwa abasirikale abawerera ddala 7 bakoseddwa n'ebisago ebyenjawulo era eby'amaanyi. Ani afuna mu tear gas bw'obanga otegedde biki ebiyinza okuvaawo oba biki ebiyinza okuddirira ng'okuba tear gas okuteeka vibe mu kalulu k'owulira bannabyabufuzi bagamba nti kavuddemu vibe olw'okubulamu tear gas. Abantu 7 bakwatiddwa omubadde ne muwala wa chairman Nyanzi amanyiddwa nga Liz Nyanzi. Kakati embeera eya tear gas ebaddewo nsaba Pavin nayo gituwe public egirabe mpaka ku situation nga bwebadde ng'ebimotoka bifuwa tear gas n'amazzi tubirabe. Gera maje kubiddwa akalulu okusobola okapa walinga oba okafunza ne kafuuka akalimu vibe. Ekyo police kyennyonnyola kyekoze nga tukyali ku ebyo kyo ekibiina ekirina t-shirts eza yellow ekyo nga kimanyiddwa nti kya NRM kigenze maaso n'okukola parade ezimu ku ezo ezisibye ate abalala. Nsaba otuweeko katambyako mu seconds ntono nnyo nzije. Kale eyo yembeera eyaviirako bannakibiina kya NUP 11 n'abalala abakyanoonyezebwa ku musango gwa unlawful drilling n'okola parade eyefaananyiriza ey'amagye mu byambalo bye baali bambadde ebya NUP. Bano tubalaba bali mu byambalo eby'ekibiina kya NRM bakola ekintu kyekimu. Police evuddeyo netegeeza enjega eyatuttemu obulamu bwa ofiisa nga bwe yabadde era ngenda kuba nkuwa details nga bwe ziri. Njagala nkutwale butereevu e Kawempe. Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asiibye atalagga mu mambuka ne mu mambuka ne wansi. Olabe situation nga bwebadde nabizze bityo okuba nti police etuuse okuarrestinga banna NUP abawerera ddala 7 and of course nkulombojjere olugendo nga bwe lutambudde nga bwe rubadde na biki ebibaddeyo. Tear gas atandisa atya mbeera kyemulese zo speech zitambudde zitya enteekateeka zaabo ababadde abateekateeka emikolo gino ku bifo ebibiri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alaze bo baziteeseteese batya. Bwe nnaakuggyako kaawo ngenda kuwa details ezimalayo ku bye twakureportingidde ku makya g'olunaku olwaleero ebyalaze omusirikale akulira police eya Ntowe mu district ey'e Mukono eyakubiddwa amasasi agaamutiddewo ne Mmundu ne bagimubbako. Details police esobodde okubeera nga nayo ezituwongera. Kakati munzikirize nkolemuko katono nnyo bwe nti nkomewo ate ne Council Naluyimbaz Lukola tugende maaso n'okuba nti Nalukola sorry not Lukola Council Naluyimbaz Nalukola nga naye atuwelcominga mu kitundu gye tabaalidde olunaku olwaleero
mu campaign. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amannya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp eri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. President, tusamsokula bako erade sebo oliyo tasebo people power. Mr. President, nsikiza kunyumizeko katono tubadde bakwetolooza wonna kawempe mumalako nene mpulira akasajja nga kagamba Kyagulanyi abbye show nentya nga bayinza okulopa ku poliisi olw'okubba show tetuvudde tukuleeta amangu mukama wange era nga nkyakunyumiza omanyize nakulira mu nnyumba ya ttaka naye kwaliko amabaati buli enkuba lwe yatonyanga twagiwuliranga ng'etonye nze okusooka okusulako mu Tegula nga ngenze Makerere University gye nafuna omukisa okusula mu Livingstone Hall enkuba bwe yatonyanga nga tusula mu Tegula nga tetumanya mbwe enkuba etonye naye kankubulireyo ekyewuunyisa lwaki ndeese ekyo waliwo nkoonyeeko naŋŋamba mbu abapoliisi batukubye tiyagaasi mukama wange simuwulidde tiyagaasi nga bwe saawuliranga nkuba mu nnyumba y'Etegula tiyagaasi wa Museveni takyanoga tiyagaasi wa Museveni yapunguuka. Mr. President, our people power, our power, Ra. Mr. President, NUP kuliti Kanso aluyimbazi nalukola akakasa nti tiagas tamuwulidde mu maaso kitegeeza tiagas ali expired mu kwogera kwa Bobi Wine naye agambye tiagas gwe bakubye olunaku olwaleero yayitako kitegeeza nti police ina stock onkadde nkwanirizaako nnyabo oba ssebo gyosinzidde okubeera ng'otulaba okosako okubeera ng'otugoberera omukutu baguyita Viki Exclusive tubeera n'amawulire mu bungi era nga tuba nago mu bujjuvu ne tugakutuusaako ku ssimu gy'olina mu ngalo ku kompyuta ku TV yo mu office essaawa z'otulabirako n'ennyongera okubeera nga nkusaba video giweka like kijiyambako okubanga edduka ku speed tenkanika information eno netuuka kwayagala okugiraba okosaako okugiwuliriza mukadde nenkusaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information. KSK Care Center balabirira abaana wonna wobeera oyagala okugenda osobola okuleka abaana abo emakindi emabega wa Vox n'osobola okubasanga nga bali mirembe babalabirira nga abaana abaabwe ate bafuba okuba nti security y'omwana bakitwala ng'ekintu ekikulu sanitation oba biyita ebyobuyonjo bafuba okubisaako essira omwana n'abanga ava mu kifo w'omulese nga naawe kennyini omwana wo takwenyenyaza. Kale esimu kweziri banoonyeko olekewo omwana lunaku lumu wiki namba mpaka gwe wonaamwetaagira okumulabako. Tugenda kutandika ne details sofa ze tusobodde okufuna okuva eri ekitongole ekya police nga kitunnyonnyola butya omusirikale
Osi abadde atwala Ntowe police post amanyiddwa nga Emma Bagenda oba Emmanuel Bagenda yakubiddwa amasasi mu kiro ekikesezo olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 November okusinziira ku ebyo ebyabaddewo nazize story ku makya nengi bakolera nemba wa details ze twabadde tulinawo sofa naye okusinziira ku police evuddeyo ne details ezisingako ku ezo ze twabawadde egamba nti abazigu bano ababadde ku boda bakubye omusirikale w'omu amasasi oyo Osi eyafiiriddewo oluvannyuma nga n'emmundu ne badduka nayo eya Osi ate nga y'emmundu yennyini yakozeseddwa okutta Osi n'okuteeka obuvune ku munnaabwe. Emmundu badduse nayo mu kaseera kano poliisi egamba eri ku muyiggo ekyembi nti mu kifo we bakubidde Osi ono tewabaddewo CCTV camera zonna ezisobola okuba nti ziyambako ab'ebyokwerinda okukola omuyiggo omulungi nga bayigga be bamanyi obulungi. So tulabe ku poliisi ate nzije nkutwale mu mboozi endala batuweko ku mwogezi wa poliisi Kituma Lusoke nga nnyonnyola. Agakwata ku twafunye amawulire amabi agakwata ku incident yabadde emukono mu Ntawo cell mu Mukono Central Division. Omusirikale waffe omu ASP Bagenda Emmanuel ekiro ekyakeseza leero babadde bali wamu n'omusirikale omulala police constable nga balawuna bade bafunye information nti waliwo ababbi ababadde ku piki nga babadde bakoze robbery ku kyalo kya Kiwala era bana abasirikale bakwase piki yaabwe ne bagenda okugezaako okutayiza bana ababbi. So ne basisinkana n'ababbi bano ababbi ne babakuba amasasi omu n'afuna ebisago oyo police constable then ASP Bagenda Emmanuel ye amasasi ge bamukubye gamujje mu budde era tiimu ya police yaze ku ground yatuta omulambo gwe mugwanika then oyo omusirikale olyo omulala ye ne bamutwala mu ddwaliro kati ali kufuna bujjanjabi. Naye tulikola buli kimu ekisoboka okulaba nti abazigwa abo tubafuna era tubatwale mu mbuga z'amateeka. N'emmundu abasirikale gye babadde nayo ababbi basobodde okugitwala. So era nayo tuli ku muyigo ogw'okugifuna. Twafunye amawulire amabi. Okay. So abazigu bazze okunyagulula ekifo ekimu poliisi kyetannaba kubanga nakyo tutangaza bulungi batuuze ne bakubira poliisi abakubidde Osi kennyini nafunayo komune ne bakwata pikipiki kika kya bajaji abwe bati ne basooka batuuke ku crime scene ewagambibwa okubeera nti weewali abanyaguluzi okusinziira ku batuuze abagitemezaako. Later poliisi bwe yatuuse negezaako okuba nti egoba abanyaguluzi bano. Abanyaguluzi balaze nga abasarendinze oba abeewaddeyo ne bayimiriza pikipiki yaabwe kwe babadde and then oluvannyuma bwalabye poliisi ebasemberedde ebakiise maaso pikipiki ne bakoona pikipiki abasirikale then oluvannyuma ne baagala okudduka. Ofiisi oyo Osi Emmanuel Bagenda najjayo emmundu kika kya pistol bw'atyo emmundu eyo n'afulumya essasi oluvannyuma ebadde akubyeko ku warning shot oba essasi erisooka bano ne bamuzingiriza omulundi gumu ne bamugwira emmundu ne bagimusikako ne batandika okusindirira ebyasi munne okakananga naye bamukubye amasasi ana okusinzira ku story ya side yemu gyemfunye okuva ku mukutu gwa Nation Media. So kitalo nnyo kya nnaku nti bannakitundu kya Ntowe emukono eyo babadde well connected n'ofiisi oyo nga bagamba ali friendly abadde akolaganika naye abadde responding era ensonga lwaki bwe bamukubidde
ye kennyini yeetadde mu bigere, ebyo bigere yabitaddemu engatto, immediately n'agenda ku scene asooka ataasa abatuuze ababadde babbibwa. Kyannaku nti yafiiridde ku mulimo nga balubu. Waliwo abasirikale abagwana okufuna ebimuli byabwe singa bannakitundu poliisi bebeeweereza oba omusirikale we baba savinga babeera ba appreciating emirimu gy'omusirikale. Eggwanga lisaaliddwa okuviibwako omusirikale abadde tayogeddwako kibi kyonna mu bitundu ebyantoowe gy'abadde agenda maaso n'okuba nti adelivalinga services ze. Kati wenvaayo eyo olunaku olwaleero ziweze ennaku 46 bukyanga campaigns ez'omutendera gwa president zikickstartingibwa oba bukyanga zitandika. Olwaleero ba presidential candidates ab'enjawulo babadde mu bitundu eby'enjawulo. Bobi Wine yabadde ya schedulings olunaku luno ng'alina okubeera mu bitundu by'e Kawempe ey'Omaserengeta ne Kawempe ey'Omambuka, giyite Kawempe South oba Kawempe North. So enteekateeka zaabadde zisuubirwa ab'ebyokwerinda nga bakimanyiiko, at the same time nga n'akakiiko k'ebyokulonda kabawa olukusa era nga enkuŋŋaana ze bagenda okkuba olunaku olwaleero baze bakubye balina okuba nti bazikubira mu mateeka. Lubadde lunaku luzibuzibu era lwatandise ng'olutaabe lwangu ku kitebe Kavule. Bobi Wine we yatuukiddewo before ye nga tannaba kutuuka ku kitebe kya National Unity Platform. Jukira ekitebe kino kiri mu constituency eya Kawempe Omumaserengeta oba Kawempe wa South. Kakati nga alina okusooka okuyita okukwatagana butereevu n'abakulembeze bwe balina okweyongerayo okugenda okkuba laale. Olukuŋŋaana olusooka yabadde ateekeddwa okubeera nga alukuba mu bwayiise mu kitundu kino ekya Kawempe ow'Amaserengeta nga gy'alina okuva okusalamu Kinyana Mpindi okwolekera butereevu mu Kawempe ow'Omambuka awe Kanyanya nga walina okubeera ng'ayogererako n'abasides ze ez'Amambuka. Kakati kabadde kaseera kazibuzibu mu makya g'olunaku olwaleero. Ebitongole ebikuumaddembe oba ebitongole ebyokwerinda mu uniforms ez'enjawulo bwe bakedde okubeera nga basalako ekitebe ky'ekibiina kino n'okubeera nga batangira abantu okuyingira mu kitebe ate ne batangira n'abamu obutafuluma munda mu kitebe. Kansolo Luyimbazi Nalukoola abadde awomye omutwe gw'okuteekateekera Bobi Wine gy'alaga mu Kawempe North, naye ab'ebyokwerinda mu makya g'olunaku olwaleero bakedde kubeera nga bamutaataaganyamuko era okukakkana nga ebigambo tebiwoomeseza bulungi Nakabululu. Abawagizi be bagenze maaso n'okubeera nti bataasa Luyimbazi Nalukoola honorable okumujja mu mikono gy'ab'ebyokwerinda ababadde bamukutte mu mbeera eyo teweeyongerayo oba mu mbeera ya toyina gy'olaga sooka ogusale omuliro ob'ebbugumu eri kulimu. So bwe bavudde eyo Bobi Wine Kansolo Luyimbazi Nalukoola abadde naye alwana kujja ku kitebe Kavule agende maaso n'okuba nti atambula bulungi era atambula direct n'omukulembeze gwatwala okwaniriza mu kitundu kye ekya Kawempe North. Kakati police we yagezezaako mu blockinga n'emala n'emusabadde mu motoka ye bamutambuze agende gy'abadde alaga era bw'atyo ne yeeyongerayo mpaka ku kitebe Kavule. Bobi Wine naye yasobodde okubeera ng'ava Magere okutuuka e Kavule era bw'atyo naye yatuukidde mbyokwerinda ebyabadde eby'amaanyi wakati security oba police ng'egezaako okumugamba akakkanye ku muwendo gw'abo ababadde bamutambulirako era ekyaleesewo akaseera akazibuzibu oba ekitaddewoko embeera etabadde nyangu, naye oluvannyuma Bobi Wine yamaze nakkirizibwa n'emmotoka ezibadde zimutambuliddeko sofa omwabadde bannamawulire n'abakulembeze abalala because Bobi Wine abadde okugenda e Kavule yasoose kuva Luzira gye yakedde mu prison okulaba ku musibe Alex Waiswa Mufumbiro eyesimbyewo ku kifo kya Nakawa East. Yes. So bano bamaze okusimbula butereevu e Kavule. Police negezaako okusalako abamu ku bantu ababadde batambula ne Bobi Wine ng'ebaggalira munda mu kitebe. Yes. Ababadde bafulumye ebweru w'ekitebe be bokka abafunye omukisa okusimbula ne Bobi Wine
okugenda naye wali eri ku kisaawe ebwayise okuva ku kitebe Kavule okutuuka ebwayise ku kisaawe ekisaawe ekyo we bakubye olukuŋŋaana ekimanyiddwa nga Bwayise Growers waliwo kilometers ziri nga 3 yes okuva ewali ekitebe Kavule otuka ewali olukuŋŋaana we lwateekateekeddwa oba olukuŋŋaana we lwategekeddwa olw'akawempe yo Maserengeta. So chairman Nyanzi muntu wa watu yabadde atudde mu mmotoka y'omukulu okakasiza ddala bannakawempe nti ensolo ku kizigo kweri naddala beno wansi mu Maserengeta era bw'atyo n'asimbula mu mbeera ey'emizira mu mbeera ey'essanyu but before we reach there police era yalabiddwako ng'emenya ebiyitirirwa oba ng'emenya ebintu ebitimbe abawagizi be babadde bakedde okutimba mu kawempe mu mbeera y'okujajjatta omuntu waabwe. So kyaleesewo kokko okusikaŋŋana omuguwa ne police era waliwo abaakoseddwa police n'abantu ba bulijjo oba abawagizi waliwo kaawa abaakoseddwa abatonotono esimu z'abamu ku bannamawulire 2 ne zoonoonebwa then bwe bavudde awo Bobi Wine n'alyoka atuuka ku nkulungo ewabadde akaseera akazibwako okugisala olwa police n'amajje agabadde gagumbye ku nkulungo ey'Ebwayise nga gagezezzaako okuteekawo deployment ewererako ddala. So abeno mu kawempe mu Bwayise kawempe House bagenze maaso n'okubeera nti bamuwa ka warm welcome oba ka welcome akabadde akasufu. Nsaba ompeeko ku katambi ako nga baaniriza Bobi Wine nga ayingira oba asala enkulungo eya Bwayise okwesogga Bwayise direct. Batuweko katambi ako Pavin n'amaloboozi gaako kali akak'enkulungo akabaddeko bakatuwe. Yes. Kabuze katuwe enseera be welcome jibawadde Bobi Wine and even butya bwe bamubugiriza ng'ayingira sikeeko kali akabaddeko obwedda kootaddeko bukukyanze There's production isimu wangu akatambi akamala okukajjako akak'enkulungo ng'ayingira Bwayise bakatutereko no fear 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 no fear. It's a public holiday. The guns at rest. The guns at rest. Oh, Naboche bawerekera tebachimanyi. They don't know what they are scouting. He is called Bobi Wine. Bad man. Oh, this is home. No fear. No fear. Yes. Yes. Oh, more than. Yeah. He is called Bobi Wine. Bad man. Oh, this is home. No fear. No fear. Yes. Yes. Oh, more than. Hey. 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 Okay. So eyo yenkulungo ey'Ebwayise lwaki njagadde njikuwe yengeri gye bawerukamize Bobi Wine oba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ayingira Bwayise mu Kawempe South naye police efulumiza amawulire
agalaga nti ekutte ba suspects oba ekutte abantu 7 abateberezebwa okubeera nti benyigidde mu mivuyo olunaku olwaleero. Awo ennyini wenkulaze kakati poliisi yo wetadde omulaka oba wesimbye amakanda gaayo mu kunnyonnyola kwayo ng'eraga nti abantu bano 7 beekutte babadde balina amayinja ge bakubye emmotoka ku za poliisi ezimu mwe batwaliramu ne ambulance emu amayinja ago ge bakubye era ne gakosa n'abasirikale 7 abagenda maaso n'okuba nti mu kaseera kano bafuna obujjanjabi. Abantu 7 abakwatiddwa era kuliko n'omu nga ye Liz Nyanzi newankubadde oyo ye poliisi temukonfaminze naye okusinziira ku mawulire ge nategedde ku makya nga abamu ku bantu bakwatibwa oba arrests ezasoose mwabadde muwala wa chairman Nyanzi oyo Liz. Kakati poliisi eyina ensonga kwesinziira yo zeri mu kumenya ng'emenyera bannayuganda lwaki bano 7 bakwatiddwa and even misango ki gye bagenda maaso n'okuba nti bagenda kubaggulako okuli omusango gwa malicious damage oba okwonoona property za police okosako n'okutuusa obuvune ku bantu. Yes, kakati mpo omwogezi wa police Kituma Rusoke ng'atunnyonnyola ebigambo. The 24th November, there were campaign activities of the new presidential candidate in Kawempe North and Kawempe South. Now, we want to register some concerns where we registered a number of injuries and the vandalism of security infrastructure, which includes vehicles by a number of their supporters. Actually, we registered 7 casualties of police, including army officers who sustained serious injuries. Like I've said, security vehicles were also damaged by the crowd, which included an ambulance. Security personnel responded using public order measures to control the rowdy crowds. We have also managed to arrest 7 suspects in connection with these incidents. We strongly condemn the hooliganism displayed today and stress that such behavior is unacceptable. It will be met with firm action. We met these teams, we agreed on the grounds, we agreed on the routes, so it is very disappointing to find that our officers could be stormed without any provocation. And like we have warned that all this kind of behavior shall be dealt with firmly. Let them not abuse our conduct of trying to restrain ourselves. It does not in any way depict weakness. We are trying as much as possible to ensure that this election is policed without incidents. Thank you. The 24th November. Ye mwogezi wa polisi mu ggwanga Rusoke Kituma nga kunnyonnyola naye olw'eggulera asobodde okukolako interview ne omukutu gwa NBS. Bino ate byo byasobodde okunnyonnyola mulimi lwaffe olunnansi. Oba birina Pavin okulaba nti nga security twewala tear gas n'obukuubagano obwo. Naye kyemulina okujjukiramu kirabika waliwo abantu abamu abafunamu mu tear gas ono, especially ba politicians. Ekirungi muze mbawulira n'okubawulira nga bagamba elections zino kirabika zibowa kubanga teziri mu tear gas. So batusosonkereza nnyo nga security
era leero mulabye ebibadde Kawempe abasirikale baffe bangi babakubye amayinja era abasirikale nga 7 bafunye ebisago by'amaanyi emmotoka zaffe ne bazikuba nga kwe kuli ne ambulance yes weewaawo tulina betukuteyo kubanga tubadde tulina okukozesaamu ku lyanyi okusobola okukakanya embeera si bwe twaliyagadde nti wabeewo situation ngeeyo we mugiraba naye tuli kufuna okusomozebwa kungi okuva mu bakulembeze abamu. Ye mwogezi wa police still. Now, police ekuwadde version yayo. But I liked the fact that police yafunye press yayo. Oba ekifaananyi ekyo kiina Pavin. Ekya police nga ina bannamawulire baayo. Tokirina nakikuwadde ojja checkingako ku WhatsApp yo. So police, I like the fact nti nayo kati yaleese bannamawulire baayo whenever Bobi Wine wabeera. Bagenda maaso bulungi nnyo no capturinga each and every moment. Ate bo kyenasinza okwagala nti bakapturingira mabega. Ate balina n'abakapturinga mu maaso abalina cameras zino aze tuyita body cam oba cameras ez'okumubiriza bambala obwambazi esobola filminga buli ekigenda maaso. Singa aba yakusoose mutera okumulaba omusajja atera okubeera n'afande mu kibi ng'ayambadde body cam eyo ku mubiri gwe era bw'aba asibye jaketi ye ey'ekyambalo kya police agikomya mu kitundutundu wano ewasigadde kamera esobola okuba ng'efiliminga bulungi. But kuno okusaba kwange nsaba poliisi yali badde ekozesaako ko omukisa gw'obwesigwe mu bannansi n'egiwaako ku footage abeera akakasa oluusi ebigambo byayo. Naye tusanga obuzibu ebiseera ebisinga police bwejja neeyogera bwogezi bigambo ebitalina evidence mu public yo nga yo munda mu security bayinza okuba balina evidence naye ate bwejja okwogera oba okwadressinga public most cases ejireka teina evidence kwesinzira. Fena tukimanyi nti bannansi obwesige bwe balina eri police butono. Nsubira gwali badde mu watwa munene era kyali badde lwali badde lutindo lunene bridge nene egatto bwesigwa bwa police n'omuntu wa bulijjo. Naye kati police bwebanga ekkiriza one side story eya abaana abafiliminga obutambi nga kiri kyensoosa okulaga butya chairman Nyanzi bwe yayaniriza Bobi Wine ku nkulunga eyo yennyini nnyini police ate yo gyeyogerako nti we wasinzidde obuzibu abawagizi basookera kuba amayinja emmotoka zaabwe n'okuba amayinja abasirikale. Olabira ddala ng'omuntu abadde teyeesiga era poliisi bulungi agenda kwongera kukuba bituli mu bigambo bya poliisi. Jukira poliisi tulina challenge oba tulinamu obuzibu nabo nga bannansi nti tufuna version ndala okuva mu sources ezimu ate ne police nayo nejja nekuwa versions endala ezawukira ddala ne versions ezirina evidence bannansi zibabeera bakoze eki zibabeera balabye obulungi. So I suggest police okubeera nga at least erelizinga footage oyo engeri ekiri nti ebeera eyinako ba suspects. It's easy to identify omuntu omulala. It's not all about okubeera nti abantu bakola ki abantu bagenda kudduka engeri ekiri nti file ebeera eriko ba others ababeera batanna bakwatibwa. So situation etuuse n'okuba nti ekwatiramu bannaalumanya ne basaalumanya. There are so many ways of rules of engagement. Engeri nyingi weeziri police butya kukolamu emirimu gyayo. But kikwasa ennaku okuba nti police sometimes ekolamu emirimu ffe bannansi gye tulabanga egiri unprofessionally era nga tosobola kuba katikebe ka tear gas ng'olengera taxi z'omanyi obulungi ze mukkiriza ku kkuba okutambula nga ziri mu dangerous mechanical condition tezisobola na kwambusa ndabirwamu n'okkiriza obukebe bwa tear gas bugende nga butangalijja ku nguudo. Tear gas ono agenda maaso ye nga yo obukebe buno bugenda maaso nabwo okubanga bukosa. Tutunulira enfunda nnyingi police abasirikale baayo nga bajjayo emmundu kyere ne bakuba amasasi mu currency. I think tekikola nnyo makulu police gye twalirabiddeko eyali tukubiriza
okwewala okwegugunga n'okwonoona property za Uganda and nga yo yennyini ebeera engaged mu biki mu bikolwa bino. So police ezo zezimu ku nsonga zesobodde okubeera nga yesigamako lwaki ekutta abantu. Some of us zetugamba nti releasing footage. Yes. Police egamba nnyo nti eyina footage netereleasing footage. Ekyo nze ng'omuntu nsaba busabi egende maaso n'okukikola okuzza enkolagana yaayo ennungi noono omuntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi. Singa naagenda maaso n'okukola ekyo ensonga ejja kuba ezitambuliza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati bwe bavudde awo bagenze mu kisaawe ekisaawe kya Bwaise Growers oba Bwaise Growers Playground. Kakati poliisi erikubye omukko ogubala mu bantu. Wakati munnamungi w'omuntu eyeesolosezza nga buli muntu asaka busasi mukka gwassa, gw'omusirikale ali professional. I think kiba tekyetaagisa ate kusinziira mabega w'abantu bano n'otandika okubakubamu omukka ogubalagala. Ndowooza kyabulabe kireeta obulamu bw'abantu bangi okubeera nga buli mu katyabaga. And I think police kyeba tejja kusobola kukiwaako report kuba kubibaddewo byonna olunaku olwaleero. Police teyina bweyogedde ku bameka abakoseddwa olw'omukka guno gwekuba mu bantu ogubalagala. Ateyina bameka beewaddeko report abafunye obuvune mu mazzi gano agasiiwa ge babakubyemu. Ntunuulidde omuntu abadde ku kisaawe kino nga police tefaayo kukuba bali tear gas mu muntu ono ali mu kulwana obulwanyi okufuna empewo. Oluusi tugenda ne tubuuza oba poliisi eyinamu ka humanity oba poliisi egenda bugenzi maaso nakukola bintu byayo fa mu ngeri ya nagalaale nga tesobodde kuba nti efa ku bulamu bwa Munnayuganda nga ekintu ekisooka. I as a citizen ndowooza nti poliisi yali badde etwala obulamu bwa Munnayuganda nga first priority, then neryoka enoonya ku rules of engagement endala butya bwesobola okuba nti ekwata abo beeyagala oba eziiza abo beebeera eyagala okuziiza. Ntunuulidde teargas ng'agenda maaso n'okunyooka and even ebigambibwa okubeera nti masasi. Lengera, look at that. Kati ekyo tukiyita tutya? Namungi w'omuntu ali mu kisaawe ekimotoka ekyo kifuuwa amazzi agagenda mu meters eziwererako ddala. Naye obulamu bw'abantu temububa valuinze bagezaako okubeera nga beesindika. Mu lukuŋŋaana Bobi Wine lwakuba asooka kubiriza abantu kubeera na mpisa. It's so unfortunate nti ate poliisi oba abakuumaddembe mmwe mulabikanga abali mu kutabangula empisa eziba zikuumiddwa abantu. Kyewuunyisa, kyennyamiza, ate kireeta ennyiike okulaba nga abantu abatebenkevu oba abantu abatebenkedde emirembe bagenda maaso n'okuba nti bataagulwa oba bataagululwa poliisi eyali badde yongera okukuuma emirembe era nga kyekyokulabirako ekyali badde ekinene eri bannansi mu nsonga z'okukuuma eddembe n'emirembe. Babakubyemu omukka ogubalagala abantu ne basaasaana naye abantu nga bali solidi ng'enjogera y'ennaku zino abantu nga bali gumite. Abaana b'Ebwaise babadde bali so gumite nga tebalina gye balaga naye poliisi etuuse ne seizing fire n'ebivaako abantu ne bagenda maaso n'olukuŋŋaana. Then olukuŋŋaana bwe lubadde luwedde ebigambo bingi byayogedde but Bobi Wine ayogeredde kumpi essaawa 1:40 abadde n'obudde bulungi ko zigenza okwera essaawa 8 abadde mutaka butereevu ku venue oba mu kisaawe kya Growers. Njagadde nnyo Bobi Wine engeri gy'associatinzeemu n'abalonzi atya nti Bobi Wine olwaleero takubye campaign mu Kawempe naddala eyo Maserengeta South ate campaign nze ku lwange ndabye agikubye mu Kawempe North. Why? Bw'abadde anyumya oba bw'abadde alinnye katuuti mu Kawempe South owulidde ng'ali kunyumya bunyumya n'abantu bamanyi obulungi nti bamanyi kiki ekimuleese era bamanyi kiki ekyokukola. And even reaction okuva mu bantu
ojiwulidde nga eraga eri well connected n'emboozi Bobi Wine zazenga akola ki zazenga abanyumiza oba emboozi z'abanyumiriza ku kituuti okwo kati nga akasamba tuko tekannaba kujja kwongera kuba masasi live bullets ne tear gas mu bantu Bobi Wine abadde anyumyamu n'abantu b'ebwayise abataninze bulungi mu numbers ezibadde ensufu abalaze nti betftf okola kyonna oyo footage pavini yewe Kawempe north jasembedde yes oyo ye Kawempe north kati oli gojjeko ye wa Kawempe south yes oyo ye wa mambuka wasoose kati tunatuuka eri jasembedde so ogenda kwesanga nga Bobi Wine connectinze bulungi n'abantu be Kawempe south just kyakoze kubadde kubalaga bakulembeze babakwatidde bendera ku bifo byonna okuva ku ba councillors LC3 okwambuka waggulu mpaka n'abakulembeze abenjawulo abesimbyewo kwetolola Kampala yonna n'agenda nga abanjula eri abantu bano n'okubasaba babalabirenga ddala babayira obululumu bungi kati wano wote wabaddeewo bigambo bingi nnyo mpozi okukubiriza obukubiriza abantu okola ki okugenda okulonda mu bungi so kompeko ku video clip eyo nzije ate then nkulage nga avuddewo biki ebiddiridde gye tuli Okay, so eyo yengeri gyakyamuddemu abantu then kakati ate Pavini Nsabo Terekawo nga ayanjula abakulembeze nga abanjulira Banakawempe eyo Maserengeta mu mbeera efanaganako bw'etyo. Oli ready? Otonnaba kubafuna? Okay, bw'oba bafunye banteereyo nabyo ebigambo tubiwulire. Kati nkujje ku campaign esoose tugende kulaale ebadde eggala olunaku n'obuzibu obw'amaanyi bwe businza okubanga buva olunaku olwaleero. Obifunye? Yes, tuteeyo. Mr. Bombastic. What I want? Oh no, Mr. Bombastic. Semi-fantastic. Come wait, another caller MPO Afro. Bombastic. Semi-fantastic. Come wait, another caller. Talk about another thing. She call him Mr. Bombastic. Semi-fantastic. That's the Ndowooza bagamba nti Bobi Wine abajja okumulaba baba bazze kulaba muyimbi. Ndowooza musobola okulaba enjawulo. Omuntu ali well connected n'abantu be. So it was such amazing moment. Banakawempe, Bannabwayise mu Kawempe South nga baaniriza Bobi Wine. Kakati okulya n'okombe suwani kuvuddeawo. Abantu basimbudde
Bobi Wine nga abasibudde nga asala okuvaawo ebwayise ng'oyambuka kuba abadde alina kusala mu busazi bw'ati ayambuke wali ng'ekanyanya ewabadde olukuŋŋaana. Kakati poliisi ebadde nga bano eyabagwiridde dda ng'ebalinze mbutya bw'enaabagumbulula okusobola okulaba nga Bobi Wine avaawo. Kati bano babadde bagenda mu maaso n'okusiibulwa Bobi Wine nga abasiibula. Poliisi mu kkubo eryawese okujja mu kisaawe bwe babadde batadde olukuŋŋaana n'etandika okusumulula teargas abadde awererako ddala. Era abantu ne babuna emiwabo. Ekifo nga bw'okiraba kiri too fixed whereby omuntu onoonye ekkubo w'osobola okuyita ng'ekkubo toliraba. Naye abantu mu ngeri y'okudduka okutaasa obulamu bagezezzaako buli omu okunoonya ekkubo erimugyawo mbwangu okusobola okulaba nga badduka ekibabu. Poliisi ndowooza ogiraba. Imagine, nzirizaayo katambi ako. Look at that video. And even that officer alina omutima akuba abantu abasprayinga ekyo kye tugamba they pepper spray. Obalaba bakuba direct mu bantu. Ono akutte emmundu agisonze mu bantu. Ono akutte embooko agikanyaga abantu. Obulumi buno I think police tebwongera kugigatta eri community. Bongera kugikyaya community. You're spraying people direct to their faces. You're beating people. Nzo wali nkwatidde nsirikizaamu ekifaananyi ky'omusajja oyo akuba abantu emiggo. Ali muleeya. You cannot even identify him. He is a police officer. Oba musajja munnamagye tosobola kumanya oba si munnamagye oba si wa police, but he's busy beating up people. Oh, look at that person banange. So that the people abetaaga condemninga. Muvumaganya police. Mu police mulimu abantu abalungi. We have been telling people ebbanga lyonna. Kakati akakatambi Bobi Wine teargas abadde emmotoka esemberera okufuluma mu kkubo nga bamufulumya ayolekero olukuŋŋaano olw'okubiri olw'ekanyenya teargas n'atandikirawo mpaka akatambi ako. It's so sad. Mpaka akatambi. Get out my jet. Filming, Okay. So, empera bwetyo bwebadde. Bavudde awo simanyi bapavinyo inako kali akatambi nga bawanise emikono. Okaina? Okay, try to check it out tulabe. Watusobola okufuna akatambi ako. Tulabe. Police butya bwerese abawagizi okuyita ewazibu. Kati abo basobodde okusimatuka ne bavaawo. Police nebafunire ekkubo basobola okuyita okweyongerayo naye nga abasinga babunyedde emiwabo. Kakati ekisinza okubeera nga kyonoona embeera ate kwe kubeera nga we balina okuyita kakuubo. Police neggala ekkubo emabega gye bava, police neggala ekkubo mu maaso still gye bakola ki gye bagenda. So kabadde kaseera kazi but awo amaze n'avaawo keeko kati akosiwe babadde nga banyuka awo babadde nga banyuka. Kati tugende ku lukuŋŋaano olw'okubiri. Tugenda mu Kawempe South
abantu batuuseeyo nga babunami wabo nga tear gas Nalukola gwe yagambye ali expired abayiseemu oluvannyuma ne kitegeerekeka nti basobodde okutuuka ku venue ne bakuba olukuŋŋaana lwabwe ku mulundi guno ndabyeko Fik Fameka nga performinga mu maaso ga Bobi Wine, ndabyeko The Agent nga naye performinga mu maaso ga Bobi Wine, nentunulira Nalukola nga ayaniriza Bobi Wine nga akatambi kalike nakuwadde mu kusooka mu kawempe eneyo mambuka. So libadde essanyu jerere, turn up tebadde mbi, ekisaawe kibadde kirina numbers naye tekikubyeko 100% olw'ensonga nti abawagizi abasinga police blockings amakubo agabawa access ku kisaawe kino, but namungi w'omuntu still osobola okumulaba nti abadde muyitirivu. So wano Bobi Wine sigenda kulwawo abawadde obubaka obufaananako nga buno ako kennyini akatambi bakatuwe. Ebitundu bya Kampala byonna tewali poliisi, tewali bimotoka bya tiyagasi, ne mu tiyagasi we batukubye bwakikwangala n'okulaba tebuluma. Ekyo njagala kibakakasi yasembe banyaba abali wano nti bwe muba mwesazeewo, bwe muba mwenyiyiddwa, bwe muba mwetamiddwa, bwe muba mwenyiza ekimala, amazima ga Katonda musobola okwenonola. Nekino kankibabuulire, mulaba tiyagasi gwe batukubye, kati mulowooza basigazaamu yenkana ki? Bamutukubidde ng'eddakiika 4, tebasobola kuba tiyagasi lunaku lulamba. Era ne bwe baba bakubye tiyagasi olunaku lulamba, tebasobola mukuba lunaku lwakubiri. Era ne bwe bamukuba olunaku lwakubiri, tebasobola mukuba wiiki nnamba. Ate ne bwe baba bakubye wiiki nnamba, tebasobola kuba tiyagasi mwezi mulamba. Ekyo kibabuulira ng'abamanyi, kibabuulira ng'amanyi. Bano abasajja bakozeseza nnyo okutya kwaffe okutukomera mu busibe, n'ekirala kye basinza okukozesa kwe kutwawulayawula mawanga. Amanyi agange bakutakayigwa David nga kano akatono nnyo kagenda eri abasecurity. Nze kitange yali munnamagye ne mmange yali munnamagye. Taata owange yafiira mu lutalo era saamulabako. Maama owange yava mu lutalo nga atawusa omutwe, naye nange mpulira obulumi ng'ebintu ebyabalwanya ate ekyamazima byekola ki byebigenda mu maaso. Fena tubonaabona binokuba tiyagasi tuli baana bammwe, fe baana bamufe mu kuba ki tiyagasi. Abo tebabiwulira ttaano tugenda goba bagobe. Abo tebabiwulira bamukambabulire kino, abo bakimanyi bulungi nnyo naye tebabiwulira. Taanu abo bakugoba bugobi tibabiwulira. Mwami Kyagulanyi lumojja kuttira omuntu miguwa. Omusajja abadde ali very serious, more than serious. Namujjako omuzindalo namugamba nti awo tebabiwulira ttaanu tugenda kugoba bagobe. Katuddiremu tiyagasi. Abo tebabiwulira ttaano tugenda goba bagobe. Abo tebabiwulira bamukambabulire kino, abo bakimanyi bulungi nnyo. Tebabiwulira babiwulira tibabiwulira. So kale, it was such an amazing moment ku sides zaawo. Then bwavuddeawo n'asiibula omukolo nga guwedde. We bamuweredde ebirabo, Nalukola bamwanjudde n'abakulembeze abalala bonna abali ku lukiiko olufuzi oba olukiiko olw'ewaggulu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So
Wabaddewo ko obuzibuzibu mu kusiibula security we ba blocking amakubo buli omu nemusaba okuwanika emikono waggulu naye tujjukiza embeera ya 18th 19th November 2020 Kampala bwe yalimu okwekalakaasa oba bwe yalimu obutabanguko ekkubo police lye yaleseewo ba space police gye yaleseewo ewalina okuyitibwa Bobi Wine be badde egezaako okumutangira okuyita ku main road esabye buli muntu ndoza mulaba omusirikale oyo munzirizeeyo nga alagira buli muntu okuwanika emikono gye ayitawo era botunulira akatambi kano olaba abasirikale nga bayita abantu then notunulira office on ali mu black nga abalagira okuwanika emikono everyone raise up your hands and or put up your hands and move so wabaddewo era abablockingiddwa emabega oluvannyuma mmoloka ya Kyagulanyi eyisemu but always suubirawo abasafalinga oba abakubwa embooka emabega even mu maaso tulabyeko kibooko ngegenda maaso n'okunyuka already eyaba abamaze okucrossinga amagye go gabaddewo mu bungi ne police mu byambalo ebyenjawulo nga bwe natandise enkubuulira ndowooza olaba ate kati eri kibooko netandika okuvuga embeera gye tugamba police tufuba nnyo okubanga tuli ku saidi y'abantu ffenna okuba bwekituufu batufuna akaseera akazibu tuba tulipotinga embeera enzikakamu ate ne tusanga embeera y'akaseera akazibu oba embeera y'okusomooza imagine omuntu omugambye crossing nga owanise emikono takujeemedde acrossinze nga awanise emikono ate atuuka mu maaso tulengera kibooko ng'evuga tulengera embooko ng'ekaaba what is that kati ekyo tukinyonnyole tutya and tukibakinge tutya we need to sit ku tebemu the citizens at the same time ne security forces mpako katambyako n'amaloboozi gaako abantu balabe situation nga bwebadde babitukono mu bbanga bambi bava kulaale gwe musango ogubavunaanwa ab'amagye gwe musango ogubavunaanwa poliisi abantu bali mu kubuuka bikomera badduke beewonye ekibambulira Kyagulanyi bamugambye ayite mu kyalo tebagenda mukkiriza laba amagye laba poliisi laba amagye tugezaako awo wonna wonna kubuzaabuza na kulemesa abantu kweyongerayo lengera paatulo ziweddeyo kabanga lirengera emiggo atutta ate n'aseka laba abantu gye babuuka bambi nga badduka lengera amagye buli wamu besefusi bano bajjaati buli wamu oyinza ogamba tubadde mu lutalo lengera kati abasigadde emabega bagenda wulira omuggo kuba bukuba ekibooko omusango ogubavunaanwa kujja kula kale yembeera bwetyo webadde nga nnyuka kakati bamuyisizza eyo munda tebamukkiriza kuyita makubo gali main nga bamwolekeze wakaawe ono bamututte ku luguudo ne bamuyisa ekyanja bw'avudde ekyanja ne bamusuula naggukira eri ku mbuzi kakati bw'aviiriddemu ku mbuzi n'avuga okwambuukiriza awo waggulu mpaka kuliri erikkirire wakaawe eyo gy'asanze nga poliisi nayo ya blockinze dda emisanvu bayasudde dda emisanvu mu kkubo era ne stopping abo bonna babadde bagenda maaso n'okumuwerekera ababadde baagala okulaba oba atuuka bulungi ewaka poliisi nga yataddewo dda emiziziko egitangira emmotoka eziyingira ekibuga Kampala kweri ekkubo eriweta okuva ku main road okuyingira ewaka gy'abeera gyasula emagere so kabadde kaseera simanyi oba akatambyako kayina yes so kabadde kaseera keeko nga poliisi egezaako okubeera nga ecreating ekkubo eri omuntu omu n'abantu abatonotono era bwetyo ne stopping abo bonna babadde bamuwerekeddeko okusobola okuba nti bamutuusa bulungi ewakaawe emagere olunaku nga lufundikidde mirembe Bobi Wine atuuseeka mu mbeera ebadde enzikakkamu ennyo mu mbeera ebadde enzibu ddala yes akatambyako bwe katyo bwe katambula keekwata oba tukabawe
Okay, mpako just kapati yako nga atuse waka olunaku tulufundikire campaign wazitambuza katutereyo tuwulire ntasagwe ata nawe bakulabeko Alright, muzikirize mbasi buli mwena betambulye nabo lunako olwaleero. People power, our power. People power, our power. Pero pateno. Pero wa. People power. Sibanyi tukyalirayo. Nera baje. Tetuse. Anange mwebale nnyo mwena ababadde naffe ku Ghetto TV. Mwena ababadde naffe. Kawempe mukama batukumire. Neeyisa poliisi gyeeyisa n'amagye ga wano. Kati wali musango bantu gwe bakoze batandikidewo bakuba emiggo ku rally yaffe ne bakuba tiyagasi tetumanyi bantu bameka balumiziddwa era twagala genda bakeberako emwebale kugoberera enkya tugenda mukono tetugenda kuzikiza tetugenda kusa mukono kuba bye tukola biri mu mateeka era tugenda bikwa tujja kutuuka ku Uganda twogere naye tumbuli ebitulowooza ndowooza kati mulaba kakati omukulembeze naye ayinamuko okufujjo tonotono kati kalika people power tero padero abadde agumiza kaki ng'atuuka ewakaawo omwami oyo kale bwe bityo bwe bibadde mpaako Francis zaake naye abaddeyo mumpeyo dda seconds nga ziizo ebigambo bya zaake binkyamudde omuyina mumpe kukola tukumale bangi bajja kufa ne bangi bajja sigalawo nno kino kimala tetugenda kulekerawo tetugenda kustoppinga tetugenda kulekerawo tugenda kubikolera ddala paka nga kiwedde oba zivuga oba zaaka paka entebe mu ntebe tulina okutwala Kyagulanyi ku muno nkale tugenda buterevu mu bigambo bya poliisi ku nsonga ya procession eganye ensonga z'okuyisa ebivulu mujjukira n'olunaku olwasooka nga kampeyini z'abakulembeze beegwanyiza presidential candidacy mujjukira bulungi embeera eyaliwo omwogezi wa poliisi oyo y'omu Kitumwa Lusoke yavaayo n'ategeeza eggwanga nga bwe batagenda kukkiriza procession zonna mu mbeera yonna oba etya nawo omwogezi wa poliisi agamba nti processions zino zigenda kubeera nga zikoma ebagumiikiriza ebbanga ddene bannabyabufuzi naye era ebagambyeko ebbanga eriwererako ddala tebawulira era tebayiga so egenda kubiteekamu amaanyi mu mbeera eyo mu mbeera y'emu poliisi erabudde abakozesa emikutu emigatta bantu okubeera nga bavuma n'okutyoboola amateeka egambye bano egenda bakwasa na mukono gwa kyuma era egenda banoonya ssekinnoomu mu kaseera keekamu poliisi neyogera ku ffujjo eri abavubuka abakola obulumbaganyi ku NUP mu bitundu ebya West eyo negamba nti bano yakubateekako surveillance yaabwe ebanoonye mpaka ku bigambo by'owa poliisi nga nnyonnyola situation na biki ebigenda okukolebwa. Tuze tulaba abantu nga balwana akalulu ba candidates bali kuwenja obululu ku parliamentary level, presidential ne special interest groups ne local government. Kyetwagala okudamu okubuulira ba candidates n'abawagizi baabwe is that ekisooka tuyina emize gye tulaba egikyagenda maaso naye nga twagala okulabula abantu bonna abeetabidde mu bululu buno okugezaako okubyewala so that tebeereetera emitawaana. Ekisooka tuze tulaba abantu nga balwana, abantu bekuba
kubanga abawagizi ba gundi babadde batambula ne bamitingana abawagizi b'oli omulala. Kyetwagala okulabula is that bozo omusango oguzanga omuntu. Ate ekirala fenga police ne tuba tetukuteera olunaku naye gwe manya nti bwe tukuyingiza mu bitabo byaffe at one point tujja kukwata. So oyinza okukola fujo n'oddukira mu bantu naye wabaawo katayima ako ke tujja okujja tukulondemu tukukwate mu budde bwaffe obw'eddembe. Ekyokubiri emize gy'okuyuzaayuza ebipande ze tugiraba era ba officers baffe ku ground tubakubiriza okumakinga sure nti emisango egyo bagitwala very serious so that abantu abo bonna abenyigidde mu kuyuza ebipande babakwate babatwale mu mbuga z'amateeka. N'ekirala kyetwagala okwogerako ye issue ya processions. Ekintu kya processions tukivumirira ate ne ba officers tubagamba bagezeeko nnyo okulaba nti tebakikkiriza. Omuntu yenna anoonya obululu abantu be batambule bagende ku ground abasangeyo bakube campaign. Naye kino ekyokulooza nti candidate ajja kutambula n'abantu nga almost campaign agikubira mu makubo ekyo tekijja kukkirizibwa. So mugezeeko nnyo okulaba nti temubyenyigiramu kubanga nga security tujja kukola buli kimu ekisoboka okubiziyiza. Ekintu ekirala abantu abali okukozesa emikutu gye tuyita digital spaces okuvuma oba okumenya amateeka nabo tubalabula nti mujja kutandika okulaba abamu nga tubayoola omu ku omu because eteeka weeriri ate okufuna si kizibu nnyo. Abamu just tubadde tetubateekamu maanyi mangi naye manye nti emisango tegivunda. So mu budde bwaffe tujja kuba tubakwatamu. Then ekirala kyetwagala also okulabula abantu aberimbika mu t-shirts za political parties ne bamenya ne bakola emisango ne babba abantu abo nabo twogedde ne security yaffe okumakinga sure nti ebakwasaamuko ku maanyi. Egaali tuziraba bagezaako okulaba nti bamenya amateeka naye tubalabula n'amaanyi nti tebigenda kubatambulira bulungi. Ekintu ekirala kye twagala okubabuulira nti amateeka just kubanga muli mu kalulu tekitegeeza nti amateeka tegakola. Amateeka ga ebidduka amateeka gonna nga bwe mugamanyi gakola. So teweteeka mu kubanga tuli mu kalulu mutandika okumenya amateeka. Era kyetukubiriza abasirikale baffe ku ground teriyo teeka lirina kumenyebwa nti kubanga oli ali kunoonya kalulu oba nti bano bawagizi ba ono oba n'oli. So ekyo nakyo twagala kibategeeza naye nga ekisembayo kwe kubakubiriza okukwatagana bulungi n'abantu abayina omukono mu elections zino era nga abamu kwabo ye security mu planning processes making sure nti mu involvinga police mu involvinga n'ebitongole birala ebikwataganya n'ebintu ebikwataganya. So ye police kulina kolale jesode okubangira elizinga eli public ensonga ezinyonyodde oziwulidde mu comment section oli waddemba okumpa endowoozayo ku kiki kyolowooza oba oliawo police kyeyali badde na kiki kyolowooza police kyetakutte bulungi mu bibaddewo leero Kampala bw'atandise okukubwamu campaigns naddala eza opposition National Unity Platform. Kakati nsaba ontereka akatambi kemba maliriza nako akatambi ka NRM nga abavubuka abo bali mu chapa mugu oba bali ku parade ezimu ku nsonga ezaakwasa
abannakibiina kya NUP abagenda maaso n'okuvundira mu makomera. Alex Waisa Mfumbiro nsonga ze zimu. Achiro Kivumbi vunaanu ogwo. Edi Mutwe bamuvunaana. Olivia Lutaya ali ku musango gwa unlawful breeding. Smart Wakabi, Bobby Giant n'abalala. Kanono sike katambiko kasoso okulelizingibwa out. Waliwo katambi era ketwalaba kaliko n'omukulu omu ow'ekibiina omukulu mu kibiina kya NRM ng'ali ku parade ezo bamutoyera saluti. Nenga ebigenda maaso poliisi terina kyevaayo kunyega ku bikolwa eby'abantu bano. Kyokka ng'ate oludda oluvuganya bwe bavaayo ne bakola ebintu ebifaananako nga bino ate bo bagenda maaso n'okuba nti babavunaana. Nsuubira equal opportunity buli munnansi agyetaaga ne poliisi okuba nti etusaavinga kyenkanyi mu busobozi bwayo bweyina okubeera ng'ekola ki ng'egabanya. Bakutte ebipande bya General Yoweri Kaguta Museveni bambadde t-shirts eziriko ebifaananyi ebyabo gwe be bawagira bakulaga bali comfortable n'obukofiira obuliko NRM. Bakuba kyapa mugu omusango gwe bamanyi obulungi nti guvunaanya ab'ebibiina ebirala. Are we protecting some people and we are trying to enforce the law to other people? Oba police yasalawo kutegeeza kimu nti opposition tekkirizibwa kwetaaya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Muzikirize mbalekera y'akatambi kano ate tujja kuba tusinkana nga tukomyewo n'amalala mangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo. Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze ottuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.